Weebale kwekumira Kadaama TV. Olwaleero ngenda baleetera Kadaama ali mu buzibu olwa boosi we n'abasajja abajja ewaka nga baagala okumukozesa. Ebintu nga bino abawala bonna oba abasinga abali mu biyumba bafeesinga obuzibu bwe bati, naye abamu tebalina buvumu kuvaayo kubeera nga bannyonnyola embeera gye bayitamu. Omuwala ono agamba obulamu bumulemeredde, ennyumba emulemeredde, woofiisi yeekubidde omulanga naye tebamuyamba, ate baagala ye agambe boosi we nti ayagala kusazaamu. Bwaba mulimu ebintu woofiisi bye mukola nga nze sibitegeera, engeri gy'oŋŋamba oba ne njja ne nkugamba nti boosi wange antulugunya, ate n'oŋŋamba gamba boosi wo nti oveeyo, kugamba logiki eyo sigitegeera. Kati ŋŋamba ntya omuntu antulugunya nti njagala kuva wano kuba ontulugunya, oba woofiisi yange okunzikiriza okumpa ennyumba endala, olina okubeera nga onzikiriza. Ekintu ekyo mukiraba nti tekisoboka. So abawala nga bano bajjawo ne bakola videos nga zino, ne musooka ne muwakana bye boogera, bwe bamala okutuusaako obuzibu ate ne mubasaasira. Kitegeera? So nze ndaba nti woofiisi mulina okwongeramu amaanyi. Kati ng'ono bw'aba avuddeyo, kuba bangi abakkiriza, bangi abasamba ogw'ensimbi, naye bugamba ye bw'aba avuddeyo n'agaana, ate n'agamba woofiisi, ate woofiisi n'ogamba nti sooka otugambe boosi wa gy'atugambe. Ndaba ng'omulimu gwammwe gubeera nga temugukoze bulungi. So katweyongereyo tuwulirize omuwala ono biki by'agamba, naye woofiisi mugezeeko okubeera nga muyamba abaana bano nga babagambye bali mu buzibu. Katuwulirize. Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange mugamba mutya aba members ba Kadaama TV, kansuubire nti muli bulungi. Amannya mpitibwa Shamim, ndi mu Saudi Arabia, kibuga bakiyita Dammam, ekyalo ndi mu Nijani. Nakamalayo emyezi kati 10 gye nakakola mu kiyumba, naye ekiyumba kye najjamu mu kusooka kyali kyangu, tekyambeerera kibi. Kati ngenda mpeza emyezi 4 ku 5 nfunamu embeera ejja ennyigiriza eri boosi wange omusajja. Kati n'embeera awo nga ngyewalawala era nkyagyewala na kati, naye kikyagaanye. Ate kati n'ekirala, kati bigakawo myezi nga 2 neegasseeko ate brother we. Kati bonna baagala tulugunya nze omuntu omu. Nayogerako n'omukyala atukulira ku woofiisi ne mbimugambako, nategeeza kimu n'aŋŋamba nti bw'onooba omaze okubeera ne boosi wo ng'akukkiriza okudda ku woofiisi ajja kukuleeta. Nali mugambye njagala kudda Uganda kuba sikyasobola kuddamu kufuna kiyumba kirala. Yaŋŋamba wonooteesa ne boosi wo n'akkiriza ajja kuleeta ku woofiisi tukubukingire tiketi ekuzza e Uganda. Naye embeera ndaba nga ennemeredde. Abantu babiri sirina bwe mbalwanyisa. Kati oluusi madamu wange atambula tabeerawo, mbeera kwesibira mu kisenge olw'embeera eyo. Omu atabaawo, omulala yajja n'akucunya amusiba mu lwanagana olw'embeera nga baagala okumukozesa, naye mpulira nga kinsuseeko. Kati abalabi baffe aba Kadaama TV, nsaba mumpe ku magezi bannange nkikoze nta, naye ng'ekituufu njagala kudda Uganda, njagala kufuluma kiyumba nzire Uganda. Njagala kumpa ku magezi nkoze ntya okufuluma ekiyumba. Ge magezi ge mbasaba abalabi ba Kadaama TV.